trade show elugogo twagala kumanyako ku ba women never businessmen biki bye bafunye mu trade show eno twagala kubuzaako kono omukyala wa yogurt banange jebale konyo kale nyabo nawe jebale manyago amanya n'eddoboozi bampitako mwaka Vastin olese ekirero mu trade show lese yogurt bagiyita Golden Rock mulungi nnyo banga kiri emukoleddwa ono yogurt ekintu kino tukimazemu emyaka 3 kitundu 3 emyaka 3 trade shows meka ze mwaka jjayo eni trade show yakusatu birungi ki bye mufunyemu mweno trade show mu trade show abantu beeyongedde okumanya product yaffe akatale ne keeyongerako n'abantu ne batumanya nti naffe weetuli akalowoozo koowa bano abagamba bano aba business naye nga tebazze mweno trade show kiki basubiddwa aba bizinesi basuubirwa lwa nsonga bw'oba tutte ebintu bye ku maketi abantu beeyongera okubitegeera n'okubimanya so na product yo ne bayongera ogigula bizinesi n'ekulaakulana kale mukwano toyanza nange katukomewo testinge nako komawo neyanza mukwano banange bampadde kayogati naye kano kayogati zembabulidde nsajja bagamba katestinga katya naye nga tukyagendera ddala nnyo n'amaanyi tukyebuuzaako ku ba business women ba businessmen ku baana b'amasomero abaana b'amasomero baze okusoma naye twagala abo aba digito tetwagala baana ba analogo balaba ba analogo badduka ba digito basigalawo hajjati assalamu alaikum alaikum salam banaye hajjati wati wa analogo tufudde katumuviire wano banange katubuuzeeko ku ba business women businessmen tubabuuzeeko kyo kyebakola kyebafunyemu jebaleko kale nawe jebale oli live ku LMTV Uganda. My name is Mackenzie, LMTV Uganda. okay twagala kubuuzaako business kirero gy'oleese in the house of pep tank tutunga juice Can I speak English? It's okay. Yeah, we deal in juice, different sauces. Now like this. We have honey, it's from Kenya, House of Pep Tank. We have honey, we have the sauces, you can enter. These different sauces. The chili, garlic, hot and sweet, choma, tomato sauce, the ketchup, tomato garlic in different sizes. We even have the pep juice, it's like quencher, you add in water. We have in 5 liters, 3 liters and 2 liters. How long is this business? It's from 1935. Kenya, House of Pep Tank, but we are all over supermarkets, different supermarkets. You can always find us there. Yeah. So what advantages you have got in this trade show? Advantages, because our things are quality, they're of quality, so we get so many customers that are buying it and they trust the products. Thank you very much. You're welcome. Banange abantu bangi nnyo abazze eno elugogo naye nze kambuuzeeko bano mbasazeeko. How are you? I'm okay, how are you? You are live on LMTV Uganda. What's your name? Kauchi Edward. Kauchi, can I use English or Uganda? Anything you want. Anything. So, what have you learned from this trade show today? I learned to start the businesses with the small money we have, and we can get businesses from them. From which school are you? Are you from? St. Mark's SS Kameng. Amengo. Which class? Senior 5 arts. Arts. Yes. You do which course or which subjects? I'm doing Uganda, economics and geography. Economics. That's why you are here because of economics. Yes. I can see. Yes. But you are. I don't want to say it. But Father, thank you. Bana tuchatambulira ddala nnyo n'amaanyi tuyagala kubuuzaako ku ba businessmen, businesswomen, bonna twagala kubabuuzaako tumanye bye bafunyemu eno trade show, tumanye ebirungi ki bye bafunyemu na business kizero ze batuleetedde nyawe gye baleko. Amannya go mukwano. Amanya gange nze Nampija Victoria. Victoria, oli live ku LMTV Uganda. My name is Mackenzie.
Nyabo. Yeah. Business ki leero gy'oleetedde abantu mu trade show eno? Nyabo mu show eno ffe nga ba Food Umbrella twaleese product eno gy'olaba ku meeza bagiyita majaani mix. Amajaani gaffe gakuta abantu mu babiro. Amajaani gaffe tugamixinga bulungi n'ebirungo eby'enjawulo. Omuntu n'abeera nga bafumba caayi we n'ateekako amajaani gano. Tanoonya kirungo kyonna kwongeramu. Amajaani gano galimu entangawuuzi, galimu omudalasini, galimu rosemary, galimu cloves ne cardamom n'amajaani gennyini. Kirungo kirungi nnyo ku caayi. Okay. Business ebaddewo bbanga ki? Business eno ebaddewo emyaka 4. Mu trade show zino mwakajjayo emirundi emeka? Trade show eno eya Lugogo naakagiberamu emyaka 3. Ofunye birungi ki mu trade show? Neeyongedde okumanyika, neeyongedde ofuna aba clients abapya, neeyongedde okutunda product yange eno abantu ne bongera okugimanya. Kati eno eyinza kuba mu ssente mmeka? Eno ya 1,000, eno ya 600. Kale mukwano tweyanza. Kale nnyabo nange neyanza nnyabo. Bannange gwe wenna aliyeeyo nga oliyeeyo osubwa tomanyi bizinensi bazikola batya tomanyi biki bye baleese olwaleero bannange bizinensi nnyingi ziri wano naye nga ffe katukole ogwaffe katukulambuze katukulaga ky'osubiddwa katukulaga buli kimu. Okay, tukyatambulira ddala nnyo n'amaanyi anti program Sabuka w'abantu we babeera we tubeera. Programu yokka gye tukutuusaako endowooza z'abantu naye nga leero tuli ku trade show tuli Lugogo. Twagala kumanya ndowooza mulaba abaana b'amasomero bangi, abantu bangi, ba businessmen bangi, ba business women bangi. Naye nga tugenda kuba tubuuzaako ku bantu ab'enjawulo, tugenda kuba tubuuzaako ku ba businessmen, katubuuzaako ku ono omwami ali wano. Twagala kumanya biki byafunye mu eno trade show, biki byasuubira okufunamu. Ayagala keepu za 5. Sawa gyebale. Kale mukwano. Kusazeeko mu magezi. Ennyabo. Amanyako mukwano. Amanya mpitibwa Kagwa. Kagwa. My name is Mackenzie. I'm from LMTV Uganda. Yeah. Naye. Business kireera abantu gy'obaleetedde ku Lugogo wano. Trade show. Tuleese ebintu eby'omulembe okulekanga essaawa ez'ebbeeyi, enkofiira, galubindi. Enkofiira emu ndaba oba ezinnyumira eziyinza okunyumira. So kompeeyo nze neesale bantu bakitegeere. Eyo yambala n'osanana n'obeera wa mulembe. Bannange, am I looking smart? Am I looking beautiful? Mwe wenna musubwa. Naye bannange, nyumiddwa ate nyumirwa omulimu gwange guno. Naye business eno ogikoledde bbanga ki? Business ngikoledde emyaka giringa 7. Zonna obadde ojja mu trade show? Mu trade show muno era mwezi. Funyeemu birungi ki? Birungi nnyo, nzimbyemu amayumba agabapangisa. Yes. Nange ngenda kuyingira mu guno omulimu nzimbe ku mayumba. Era jangu tukuwagira ojje. Bannaye, enkofiira ziba za ssente mmeka? Kofiira nyina gy'emitwalo 2 n'ekitundu, mitwalo 3, gumu kitundu n'omutwalo. Bannange. Nyinawo ziri oligino, nyinawo zino ziri ku mitwalo 12, mitwalo 7, mitwalo 5 bwe ziti. N'ebbeeyi yaffe yo wansi nazo mweziri. Kale, yewe bwatyo bwayogedde naye bannange kankomewo ogigule naye nkyakola kansooke mmaliriza omulimu gwa bakama bange naye nga yo nkyakola naye nga tumuzeeko n'ono omwami ali wano agiyimba enti bizinensi. Amora chai. Bannange oluzungu akimanyi ekingere tufudde ffe. Amanya Kizito Gaddafi. Kizito Gaddafi leero oleese ki? Apo. Nalese apo ne shades. Apo zameka. Za 10. Mpaye emu. Ate wetukidde obu. Mpaye eja emu. Eriko kala zonna. Eriko kala zonna. Yenna singa obulungi enfaanana. Kambye eyo pink red kawomera. Ne bannange mwami ono bannange. Business eno gimaze mbanga. Njimazemu emyaka 10. Emyaka 10 okozeemu. Nzimbyemu akayumba. Sure. Nyingira business eno. Yanguyirawo baba. Lugogo oyingiddemu ogijjamu emirundi emeka. Wakagijjamu emirundi emeka? Akagijjamu emyaka 7. Emyaka 7 ofunyeemu ki? Waliwo ebigaana ne ku luno gwaganye enkuba yatuyisiza bubi nnyo. Nnyo buli nnaku etonnya bakasitoma tibajja. Kale tweyanza okwogerako nawe. Nammwe mwebale kujja kutukyalako.
kale. Twagala kubuzaako ku bantu ba Moviti myaka emeka gye bamaze mu nsiike ya business. Tradition zino bazifunyemu ki? Ye bannange balina products ki eziri ku market right now? Naye nga nsanze omwami kanye yenna ali smart ng'ebizigo we bibeera. Sawa gye baleko. Kale nawe gye baleko nyawo. Amanya g'omukwano. Kitenda Robert Gobi nga nze body care category manager ow'ekitongole kya Moviti. Moviti leerese kapya ki? Buli mwaka ogujja tuba tuleese ebipya bingi, saagala kayita kapya kuba kabeera ng'akamu. Ebipya bingi nnyo ddala era nga tugenda tutambule nga tuyitamu nkunnyonnyole kimu ku kimu byonna mubirabeko naye nga ng'ovuddeko products tulina era n'ebirala bingi bye tuleese. Guno omwaka twagambye twagala tuwe ku bakasitoma baffe samples z'ebizigo bye tulina era nga tujja beera tukulaga maaso eyo nti tulina samples twakozeeyo products entonoko nga olaba ekizigo nga Moviti Herbal Gel kinene ne tukolayo ko obutonotono ne tukwata body milk lotion omunene ne tukolayo ko obutini ne tuwa abantu. Twagala abantu beeyongere okugezesa ebizigo byaffe beeyongere n'okubigula. Ebyo naye nga okwegatta ku bipya already bye tulina kwa byebipya bingi biyitirivu. Ndoza nja kutwala nkuyiseeko mu products ze tulina olabe ebipya bye tulina weyongere n'okutegeera ekitongole kya Moviti Products Limited. Nga bwe tutambulamuko okundagako ebyo ebizigo products zonna empya twagala kubuuzaako tutambule nga tunyumyamuko myaka emeka gye mumaze mu nsika ya bizinensi eno? Bizinensi eno tugimazeemu kati emyaka 2 beddu twagiwezeza 2 nga tukola kizigo tukola kye tusinga okutegeera nga bakasitoma batwesize okukola ekizigo. Emyaka 2 imagine okumanya balina ebintu ebirungi ebirina omutindo. Twagala kumanya trade shows zino mmeka ze mwaka jjamu? Trade show kati mbala 16. Mufunyemu birungi kimwe ng'aba Moviti? Kati aba UMA bewandigambye nti no bakama baffe kubanga UMA ye Uganda Manufacturers Association be batuyamba okubeera nga tufuna eddoboozi limu ngaffe ba manufacturer wano mu Uganda n'okuyambibwako mu gavumenti. Kati ffe okubeera wano tubeera tuwuliriza omulanga gw'abakama baffe UMA naye nga UMA kyesinga otuwa njagala otunulekaawo. UMA kyetuwa kyekyo etuwa bakasitoma miliyoni ne miliyoni mu kifo kimu akaseera ke kamu ne bajja ne balaba feesi eziri emabega w'ebitongole kubanga wandisobodde okugula ekizigo kya Moviti mwaka ku mwaka naye nga tondabangako. UMA eno yekuleetera omukisa okujja n'obuuza nze mwennyini Kabifumba n'ombuuza ekizigo kino kikola kitya, ekizigo kino nkikozesa ntya, kino nyinza kukyonga ekino nakikozesaako kino naye mpulira ate mwakoze ekipya nkyuseemu. Ebyo bibuuliza ddala bakamwa koogera bannannyini kubikola. Kati ekyo UMA mu Uganda UMA Trade Fair yesinga okukigaba ekyo okubeera nti no abantu abali wano kati nyinza okugamba okuba twatandika tukoze tu interactinze manye bigambo ebimu bizibu mu Luganda tu interactinze ne bakasitoma nga miliyoni namba abantu bonna abajja ne bakyala abantu abajja ne babuuza so nekisigala nga kirungi nnyo ddala kati tubadde tutambula tambulire ddala nga wetunyumyamu tuwayawayamu kakati bino ekigiza sales zeeyongerako profits ne zeeyongerako ng'ebya business. Kati mu bizinensi yonna bakasitoma gye bakoma okukugezesa gye bakoma okukukozesa gye bakoma okutegeera by'olina gye bakoma okukugula. Kati ffe obvious ne experience eyingiramu nti bwe ngamba nti no myaka 2 nga nkola ebintu bino
kitegeereza ddala nti mbeera n'experience ey'amaanyi. Kyova olaba buli mwaka mba ndowooza kaki sinnaleeta nina ekyenviiri nina ekyawuna kiki kyemba nnyongeramu okulaba nti no bakasitoma neeyongera okubawa ebintu nga bya mutindo gwa waggulu ate nga bibayamba mu ngeri zonna. Kati ffe tulina categories 3 ez'ebizigo. Tuyina body care category nze gyenkulira, tuyina hair care category ebyo bya nviiri, tulina baby care category ebyaba baby. Katulina baby ndunya era tujja kutuukawo wali olaba ebipya ki bye tuleese kati nga baby ndunya. Kati mbadde njagala kulaga ku buzigo buno. Omanyi abantu abasinga tebamanyi mbu Skin Guard kizigo kya Movit Products Limited. Yes. Kati ekizigo kino twakolayo antibacterials ez'abakasitoma baffe. Antibacterials zino tuyina jeri, tuyina sabuni era sabuni yono munda bwati bwafaanana, tuyina ne hand wash. Bino tugamba nti no twagala kuwa abaana bo opportunity okuzannya. Agenda n'azannya n'akomawo nga tuyina ekigendo mukuuma ku germs. Ne protecting ku germs, omwana nabeera nga asobola okuzannya nga asobola okubeera ne interacting ne banne naye ate n'asigala nga ali safe, germs tezisobola mutuukako. Naye ne tukolayo ne kahandi washi kano nti kahandi washi kano kati otunuulira ffenna mu maka ovuddeko mu kaabuyonjo ogenda kulya mmere ku sink kikyotaddewo teekawo antibacterial, just toteekawo sabbuuni wa bulijjo kuba otogenda kufunamu bulungi. Noonya antibacterial ate noonya eya Skin Guard kuba eyo ye quality ey'omutindo gw'ensi yonna. Kituufu kubanga naawe kyokola ate tosobola kumaketingira muntu mulala. Ate munnange wona agamba kati tulinawo nga bwe nkunywedde nno tuyina body care. Kati tulabye Skin Guard ebyo biri mu body care. Tulabye kati ne cream ya body milk. Kati eno cream bagiyita body milk. Ndowooza okubuulirako ku background lwaki twakola cream eno. Mu Western Uganda abakyala edda bwe balinga bagenda okufumbirwa babasiiganga amata ne babateekako mu nju baboobere. Omwami agenda okudda nga akutunulako mwatu takutegeera. Kati ffe twakolayo amata gano nti osobola okugeesiiga buli lunaku sooka owunyeko. Nkugambye tuyinza n'okuva ku program ne tuwunya kazigo kano kubanga kazigo k'amaanyi, kazigo kalungi. So eno body milk cream era nga tukola abakyala beeyongera ogikozesa kubanga kizigo kirungi, naye tukireterako ne body milk soap. Soap ono gwolaba kirungi nnyo bw'oba okozesa ebintu bino n'okozesa ebintu bibiri omulundi gumu. N'okozesa sabbuuni n'okozesa ekizigo, waba waliwo lotion nayo n'okozesa eyo n'otatabulatabula bintu. Olumu omuntu ayinza okulaba ng'abutuse naye ng'ekimubutudde si kizigo nti kibi, ng'ekimubutudde kubeera nti no yakozesa sabbuuni wa kino n'akozesa lotion wa kino n'akozesa jeri nga ya kino. Kati ekyo kibeera kijja kutawaanya olususu lwe. Kati ne tubeerayo n'ebizigo nga petroleum jelly. Kino ekizigo kyekimu ku bizigo Movit bye yasookera ddala okukola. Kati kino ekizigo nno ekikwewuunyisa nti omwaka guno naye twakikyusizza packaging ne tukireeta nga kinyirira nnyo. Twakyusiza jja ne twongerako stiika kungulu naye nga quality esigadde yeeyo yeemu eyaffe eya bulijjo. Mpugambye nange nannyini byo sinabimanyiira. Ebizigo birungi nnyo ddala era bakasoma tubagamba nti petroleum jelly ono y'onoowaabwe owa bulijjo. Tebatya ne balowooza nti bamucupudde kwe kukyusa. Twakyusiza packaging, kizigo kikyali kirungi, kizigo ky'amaanyi. Era nga netukitedde mu sizes ez'enjawulo, yeyo size gy'olaba wansi. Ensawo za njawulo. Ate nga baagala products zammwe. Naye kati Baby Junior kati kankulage nga kye nakugambye nti bw'olaba awo omanye eno corporate stall erimu ebyaffe byonna bye tukola. Kati bw'otunula awo ojja kulaba twagambye innovation. We are focusing our innovations to meet all your beauty needs with effective beauty products. Kati products zino last year twajja na jeri yokka. Eno ye baby nduunya. Eno yokka gye twajja nayo omwaka oguwedde. Kati bwe twajja ne product eno nga bw'ogiraba nti ino tugikozeemu segments nyingi ez'enjawulo, tugikozeemu SKUs nyingi kubanga twagala nti gwe nga bw'osobola okugula eno SKU ate maama wange ow'omukyalo asobola naye okwetuusako ka Baby Junior mu 70 grams nga beeyi ate ntonoko kubanga beeyi egenda ekendeera. Kati ne tujja nga twali tuyina bino buli omwaka. Kati bwe twaddayo ne tugamba katufumbire bakasitoma baffe ne tugamba katubaleetere nga omuzadde asobola okukozesa
jelly ya baby ndunya, sabuni wa baby ndunya, lotion ya baby ndunya, powder wa baby ndunya, najja ne sabuni nakosanga wa baby ndunya. Naye tugamba tetugenda komoko katulete ne diaper. Omuntu tetwagala banakazadde twabazinze ng'ate buli kimu kye batunulako kiriko ki UNBSQ marka. Nti UNBS tukwataganye nayo nti omwana omanya abazadde nze nina omwana omuwala muto agenda weza myaka 2. Abaana bano buli woko bateekako ebizigozigo nga tobyesize oba ogenda kufuna obuzibu ng'omuzadde kubanga gye emirundi gy'ogenda okweyongera okuyingira eddwaliro. Kati olina okukozesa ebizigo ng'obiteeka ku mwana nga okakasiza ddala nti ebizigo ebyo omutindo gwabyo mulungi. Kati kyo kyetugezezaako okubaleetera wano olwaleero. Ne tubaleetera ne sabbuuni ono ne tugamba kalulete sabbuuni ono mu variants ez'enjawulo. Kati olaba ono tumuyita Gento. Ono Gento twamutaddemu ingredient gye bayita almond oil naye ne tumuteekamu ne glycerin. Ono amoisturizinga nnyo like okubeera nga olususu lwo lussa bulungi, olususu lw'omwana y'ono Gento. Kaya ate ne tubeerayo ne mild. Ono mild alimu glycerin era naye agenda kukola ki? Agenda omubiri gw'omwana kubeera nga aguyamba okussa obulungi. Ne tuleetayo aloe vera. Eno variant ya aloe vera kati omanya aloe vera mulungi nnyo. Aloe vera kye kigaji kirungi nnyo era n'ebirungi byonna bye kirina twabitadde mu sabbuuni ono era n'akawoowo akalungi ak'ekitalo. Then ne tuleetayo soft. Ono ye kati asofteninga olususu lw'omwana okulugonza okubeera nga lugonda bulungi nawe n'okwata ku kibebi ng'okinyumirwa. Ffe tugamba good for baby ate nga naawe it is good for you. Era abakyala sijja kukyogera nnyo naye abakyala ate basinga okwettanira bebi nduunya. Ensusu zaabwe zifuuke z'aba bebi nga bwe babayita eyo. Abamu bwe babayita. Kati ne tukolayo ne diapers. Zino diapers zino ziri mu 3 sizes. Tuyinayo midi, tuyinayo junior, tuyinayo ne size esembayo, tuyina sizes 3. Then tuyina ne medium. So zino sizes za diapers. Era diapers ziri mu katale zisoose kulabikako wano mu Lugogo naye nga kati mu katale zigenda bajje eziri. Bingi ebyenjawulo naye ndoza kankutwaleko ku Radiant kuba kati yonna yena tubadde mu Mobiti Gadi just kati tubadeko ku Radiant. Kati Radiant yono bizigo byaffe bya nviiri okusingira ddala wadde tuyinamu ebya bode bye twakoze nja kutwala kwali ku shower gel tuyina ne body scrub. Kati Radiant yono kizigo ky'abakyala abeekoleddewo kasente kaabwe nga baagala okwesanyusa abakyala nga ggwe. Abakyala abayinawo ko kati ojja kwekanga ng'engeri gye kitundamu si bbeeyi y'emu n'ebizigo biri bye tugenda okulaba ebirala eby'enviiri ebya Movit. Kati wano omuntu yena ayagala okwongeramuko kakozesa ku Radiant naye omwaka guno twagambye Radiant ono katwongerekooko ebizigo ebirala. Waliwo ebizigo ebimanyikiddwa nga hair spray neya Radiant. Bw'oyingira saluuni nga teriimu bamba duka misinde kubanga eyo spray ya mutindo, spray abannayuganda bajyagadde, spray eyo kwegamba y'emu ku product za Radiant ezisinga okubeera nga zaagaddwa abantu. Kati ne tugamba omwaka guno katwongereko coconut oil eno hair food nayo era nga coconut mwerere. Kati omanyi olwaleero abantu bonna bali mu kuva nnyo mu bizigo ebirimu chemicals ennyingi baagala ebintu ebiri natural oriented. Kati kwe kuleeta bino ebintu nga bw'olaba coconut oil. Coconut oil ono kazigo kalungi kasobola okuteekebwa mu nviiri zino eziri relaxingiddwamu, kasobola n'okuteekebwa mu natural hair. Kakola bulungi. Kayambako nnyo kati kano kayambako nnyo enviiri zo okubeera nga enviiri zisigala nga ngonvu, okubeera nga omutwe gwo gusigala nga nagwo guli moisturized. Katuyinawo akaziga akalala akayamba ku kimu ku bye wandibuuzizza aka dandruff. Kati nga gwe alina braids tuyina ono gwe bayita 5-in-1 braid spray.
kati ate ono agenda kuyamba twagambye twakutte emigaso 5 ne tubeera nga ate tugitadde mu kizigo kitya kimu nga tugambye wano each scalp ebyo byonna tugenda bikuyambako relieves braid tightness enviiri ne zibeera nga moisturizes conditions softens byonna muki ate nga bei nsaamusaamu tuyinawo beeswax leave-in relaxer shampoo wa Radiant naye woba tomusanze bambi gamba saloon ekuyambe ebiteekewo ebyo nabyo so ebyo byonna ebintu bye tulina wano tuyinawo Movit hair care then wali tuyinawo Radiant shower gel ne body scrub n'ebirala bingi eri waliwo olaba wetutundira ebizigo byaffe bakasitoma bye baba byagala then tulina promotion wali omuntu wagula ekizigo ayingira mu saloon wali bamukolerako bwereere okikakasa mbadde manyi basasula ssente olugula ekizigo wano oyingira wali nga bakolerako bwereere then wali twataddewo omudaala oguli specific to baby junior kubanga baby junior ebadde n'ebintu bingi ebipya byetukolaki byetuleeta omwaka guno yes okay bannange aba Movit bo mubawulidde emyaka gye bamaze mu business eno myaka mingi nnyo era experience nene nnyo gye balina naye nga bannaye katumwerekereze tugendeko ku ba businessmen business women abalala n'abaana b'amasomero abazze olunaku olwaleero okuyiga nabo tugendeko tubabuuzeeko ale ssebo tweyanza nnyo kankusiibulire wano mbeebaza okubanga mubadde naffe okuva gye twatandikidde mpaka we tukomekeredde wano bannange abadde bikyanyuma nnyo era nve nasigala nga nkyakola kinkyanyumirwa nkyayiga bingi nnyo naye ng'olunaku lwaleero lwa independence Uganda eweza emyaka 57 egy'obuto Uganda baby nnyo ya buto naye nga bannange mbadde musanyufu nnyo okubanga mbadde nammwe okuva program gye yatandikidde mpaka gyekomekeredde naye nga njagala kwebazza ddala mmwe mwenna subscribing oba subscribing edda mbebaza commenting okulikinga okusharinga mwenna byonna bye mukola mukama abawe omukisa naye nga mbadde Jo Mackenzie program Sabuka tusinkano olunaku oluddako mwelaba
mugamba mutya mwenna mbabuuzaako mwenna nanti program ebeera Totozi Corner mbabuuzaako mwenna okusinza mu bitundu ebyenjawulo neti ffe abatolo tubeera tuyingidde ku program yo eŋŋanzi Totozi Corner mbalamusizaako mwenna abatabira mu bitundu ebyenjawulo abatabira Dubai, Qatar, South Africa, Canada, Kenya, Uganda mugamba mutya bannange LMTV fans anti ffe abato bannange nze nno gwe mulaba wano munnange nze ndi baby Chi oba muyite Queen Sylvia omubwati nenga ngenda kuba nga mbuuzako ku baana b'amasomero tuli eno elugogo bannange ekiri eno abaana beesaza obuvaazi obwa uniform fittings biki banendoza nange ondaba nange nanekaanekanyidde neŋŋamba bannange ye lwaki neddala sigana ne mbuuza ku baana b'amasomero ne tunyumyako nabo abo babebi baffe abalungi bwe bati abakyasoma munnange bajjuzza lugogo ekiri eno ndowooza bonna obalaba era ngenda kuba nga nkyama nga mbabuuzako bano basire Queen bannange ba baby girl ngenda kuba nga mbabuuzako gamba otya Tawali na mjale. amannya go Nachibuka Adija. Nakibuka Adija, how are you? I'm fine, how are you? In which class are you? S1. S1 banaye kiki ekisinza okuleeta wano erugo Kulaba bintu webabitunda n'okunyumirwa. N'okunyumirwa oyo ye bw'atyo atugambye munnange ye azze kulaba bintu webabitunda n'okunyumirwa kambuuze ne kwono baby girl, how are you? I'm fine, how are you? What is your name? Nakalembe Halima. What? Nakalembe Halima. Halima, how are you doing? I'm fine. Oli fine ye? Kiki ekisinza okuleeta wano erugo? Nze kulambula ku bintu byembaddesaako n'okunyumirwako. Naye bw'atyo bw'atugambye ye abadde azze kulaba ebintu bitambula bita erugogo kati no wesangidde ne ba baby girl wano abalala ngenda kubanga nabo mbabuzaako batubuulire bo bawulira batya okubanga basazeewo okujja erugogo. How are you baby? I'm fine, how are you? Amannya go? I'm Namambwe Angela. Okuviirawa? Muduma. Muduma high school? Muduma, St. John's Muduma. Okay, kiki ekisinza okuleeta wano erugogo? To have fun. Ono ye agambye ye azze kunyumirwa bwe bitoowe ebikyali bannange tuli wano abaana bali mu kulya sausage chapati bannange nanti ffe tubeera ba Totozi Corner wanooka ku LMTV Uganda ngenda kuba nga mbabuuzaako kyagenda ddala maaso n'okubuuza ku ba babies bano nga bw'obalaba abaana banekaanekanye banyumye. Hello. Hello, hi. Hi, how are you? Fine, how are you? What is your name? I'm called Desire. From where? St. John's Muduma. In which class are you? Form 4. Wow, I5. Good girl. So, kiki ekisinza okuleeta wano eno? Nze kulaba engeri kale discounts we zibeera ebintu bya layisi nze kugula ne ku mikwano gyange n'oku-enjoyinga. Ebyo bannange ffena nti mukimanyi bye twagala abaana abato eva tubeera mu kunyumirwa mu kwenjoyinga kunyumirwa life kulya ku sausage kulya ku biscuit ndowooza twabo obubeera twabubakanye dda nabo. Hello. Hello. How are you? I'm fine. What is your name? Joanita. Joanita. In which class are you? Form 3. Form 3. So, ki ekisinza okuleeta wano eno? Kunyumirwamu. Kunyumirwamu. Baticha bwaze nabo? Iye. Bo bali luddawa? Baleseeyo eyo. Bannange ono ye yagambye wadde ticha yandeese naye nze munnange nina okunyumirwamu wadde nga siri ne ticha. Hello. Hello. How are you? I'm good, how are you? I'm okay. What is your name? Bridget. Bridget. Bannange nga you are so smart. Thank you.